Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. George Walker Bush ye yaddira Bill Clinton mu bigere era nga yaliko gavana w'e Texas okumala emyaka 5. Yali musajja mukuukuutivu mu by'obusuubuzi nga makanda yagasimba mu mafuta. Ku bakulembeze anamu abana abakafuga eggwanga eri Amerika, ono n'akwata kifo kya namba 3 era nga Barack Obama ye yamuddira mu bigere. George Walker Bush yazaalibwa mu mwaka gwa 1946 mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 6 e New Haven, Connecticut, eky'eggwanga eri Amerika. Yafuuka pulezidenti mu mwaka gwa 2000 oluvannyuma lw'akalulu akaalimu emikoosi. Emikoosi gino gyali gitya: Bush eyavuganya mu kibiina kya Republican yeesimbawo ng'avuganya ne munne Al Gore eyali munnakibiina kya Democratic Party. Al Gore yafuna obululu obukadde 5 n'emitwalo 98 n'obugwamu, ate nga Bush yafuna obululu obukadde 5 mu 435 n'obugwamu, nga kino kitegeeza Al Gore ye yasinga, naye ng'ekyewuunyisa George Walker Bush ye yalangirirwa nga pulezidenti olw'enkizo egobererwa mu kulonda omukulembeze w'eggwanga mu ggwanga eri Amerika eya Electoral College System. Enkola eno omuwendo gw'obululu obuyitibwa electoral votes asinga okubufuna yawangula, era nga George W. Bush ye yasinga okufuna electoral votes mu mwaka ogwo, era nga ye mukulembeze ow'okuna ku bafuga eggwanga lya Amerika eyafuna obululu obutono ku bannaabwe bwe baali bavuganya kyokka n'awangula. Yatuula mu ntebe y'obwa pulezidenti mu mwaka gwa 2001 mu January ng'ennaku z'omwezi 2 ng'entebe y'obukulembeze yagimalamu emyaka 8 by'ebisanja 2 okutuusa mwaka gwa 2009 nga Dick Cheney ye yali omumyuka we. Munna Republican ono ye pulezidenti wa Amerika ow'okubiri eyali obukulembeze nga mutabani we yaliko pulezidenti wa Amerika George Washington Bush. Bingi bye yakola ng'afuga eggwanga lino mu bisanja bye ebibiri, nga mu kisanja kye ekyasooka mu Septemba w'omwaka 2001 obutujju bwakolebwa ku Amerika, naye n'azza omuliro bwe yaggula olutalo ku Afghanistan ne Iraq omwafiira abantu enkomo. Yateeka amaanyi mu by'obulamu by'abantu, ebyenjigiriza n'abiddaabulula, era nga n'ebyokwerinda by'eggwanga lino yabizza bujja nnyo nnyini ddala. Yazza bujja ssemateeka wa Amerika n'ateeka omukono ku tteeka ly'abaana obutalekebwa mabega mu buli kimu erya No Child Left Behind Act. Yaweera eky'okuggyamu embuto ssaako n'okuteeka ensimbi mu lutalo lw'okulwanyisa n'okukendeeza ekirwadde kya mukenenya. George Walker Bush talyerabirwa olw'okuwakanya n'okuvumirira obufumbo obw'ekikula ekimu kiyita ebisiyaga. Yakyayibwa bangi olw'olutalo lwe yakola ku Iraq ng'ebintu n'abantu bingi byayonooneka nga n'essaawa eno bakyalwogerako. Bagamba nti olw'olutalo luno George Walker Bush asaana kuwozesebwa mu kkooti yansi yonna newankubadde nga tekikolebwanga era nga teri ssuubi lya kukikola. Yawummula obukulembeze mu mwaka gwa 2009 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Gatonnya, era ng'essaawa y'akaakati yasigaza mwogezi mulungi ku nkuŋŋaana gaggadde ng'ekiwanga akigalangatanyiza mu Dallas. Olwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.